وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فمن اتقاه وقاه ومن استنجد به حماه. أبدوا الله abalungi abasembedde wano, ntendereza Allah subhanahu wa ta'ala nannyini kugezesa baddu be n'ebigezo ebyenjawulo nga kyayagala liyatubu ilaihi min adh-dhunubi wal atham, bayenenye bamwenenyeze badde gyali bave mu mazambi n'ebyonoono. Ashhadu an la ilaha illa Allah, nkakasa nti wali kyesinzibwa mbiri okujjako Allah subhanahu wa ta'ala omu bw'ati, nti era nabbi waffe Muhammad sallallahu alaihi wasallam muddu we era mubaka we. Abaddu ba Allah abalungi, mbalamira okutya Allah subhanahu wa ta'ala n'okumanya awatali kubuusabuusa kwonna, nti man ittaqaahu waqaah, kasita otya Allah subhanahu wa ta'ala wandibadde ofuna obuzibu Allah akubeererawo n'akutaasa. Waman istanjada bihi hama, omuntu yenna aba alina obuzibu nga Allah gw'otaddemu obwesigwa bwo, Allah subhanahu wa ta'ala era abeerawo n'akutaasa. Abaddu ba Allah abalungi abasembedde wano, tuwangalira mu nsi ejjudde ebizibu, ejjudde ebigezo ebya buli kika. Abalwadde balwadde, endwadde ez'olukonziba, endwadde ez'olubeerera, abafiiriddwa abaagalwa baabwe babafiiriddwa, abalina amabanja nga gabatuuse mu bulago nabo weebali, abakaaba emirimu nti emirimu gyakyankalana tebakyayina kye bafunamu, bali mu bweraliikirivu, nalwo oluyimba lwa lunaku. Ebizibu bingi nga n'amataba mwegali agakutte ebitundu ebimu, abakaaba obwavu babukaaba, emiwendo gy'ebintu gyongedde okulinnya, ebizibu ebyenjawulo bye tuwangaliramu mu nsi yaffe ey'olwaleero. Naye mbagamba nti ebyo byonna biddayo ku kintu kimu, nti bitwetaagisa okubeera nti nno tudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Allah tubeere nga tumwenenyeza, Allah tumulage nti nno gwe tutaddemu obwesige bwaffe, ate tubeere n'obugumiikiriza obw'olubeerera obutaliiko kkomo. Eky'omukisa omubi nti abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala batono nnyo abaganyulwa mu mbeera y'ebigezo, abasobola okubeera nti nno ne bw'aba agezesebbwa asobola okujjukira ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala ye bye yamuwa ng'omuntu. Abasinga obungi mu kiseera ky'ebigezo obukkiriza bwabwe bubulira ddala ne boonoona enkolagana yaabwe ne Allah subhanahu wa ta'ala. N'abeerawo ng'olubeerera akaaba agamba Allah ebigezo byonna bitadde ku nze, ebizibu byonna biri ku nze, abamu ne bamalirira nga bavudde ne kusinza Allah subhanahu wa ta'ala nga bagudde mu makubo amakyamu aga shiriki. Naye njagala olubeerera mujjukire ekigambo kya Allah subhanahu wa ta'ala. Buli woofuna ebizibu oleme kulowooza nti biri ku ggwe wekka. Buli bw'ofuna ebizibu oleme kulowooza nti tebiriiko nsonga, weetunulemu omanye nti oyinza okubeera nga gwe ssoosi y'ebizibu byo, gwe kennyini obeere nga weekebera olubeerera. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti wama asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an kathir. Allah agamba mu suratu Shura aya ya 30 nti teri kizibu kyonna kibatuukako okujjako mukimanye nti fabima kasabat aidikum, kiva ku bibi mmwe bye mukola. Allah subhanahu wa ta'ala n'anyiiga n'abeera nga abasasula. Wa ya'fu an kathir, ate bingi byatusonyiwa, kubanga singa buli kye twonoona Allah subhanahu wa ta'ala yali atuleetera ebizibu okusinziira ku byonoono byaffe. Abavunuzi ba Qur'ani abamu bagamba ma taraka ala dhahriha min dabba, ebyonoono by'abaana Adamu tewandibadde kintu kiramu kisigala ku nsi nga kitambula singa tekwali kusaasira kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ekyokuyiga kyaffe ekyolwaleero mu mbeera gye tulimu gye tutunuulira ey'ebizibu, njagala ate tunuulire ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byatuwa. Ebyengera Allah byatuwa olubeerera
nangeri ki gye tusobola okubeera nti nno tubyebazaamu, nangeri ki gye tusobola okubeera nti nno tubikuuma tubisigaze biidhinillahi taala. Njagala okimanye nti ne bw'oba ofunye ebizibu ebifaanana bitya, kobe mu kunoonya kyakulya ogamba ebyokulya bibuze, emmaali ebuze, ensawo efunze, naye ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala bisigala nga ni'amullahi kathiratun la tuhsa. Ebyengera bya Allah bisigala nga bingi nnyo, tetusobola kubeera nti nno tubibala, ate Allah abituwa olubeerera tutambula nabyo. Allah subhanahu wa ta'ala njagala tunulire mu aya eri mu suratu Ibrahim aya ya 32 paka kwa 34. Allah yatubuuliriramu, yayogera ku byengera 7 mu byengera Allah byatuwa. Allah agamba nti Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار. الله مؤاينو يتتجيزا كبينجرا ebyengera mu 7 mu aya eno. Abantu abamu oluusi bye tuyisaako amaaso bwe tuddaawo nga tukaaba bukaabi, Allah wabeera nga waliwo obuzibu bwatutuusizzaako. Allah n'agamba nti Allahu alladhi khalaqa as-samawati wal ard, kino kyengera nti Katonda ye yakola eggulu n'ensi. Ekyengera ekyokubiri mu aya n'agamba nti wa anzala minas samai ma'a fa akhraja bihi minath thamarati rizqan lakum. Allah era ye nannyini buyinza ate era yakikola ekyokubeera nti assa atonnyesa enkuba okuva mu ggulu n'ebeera nga ebayamba okumeza ebibala ne mufuna ekyokulya, nakyo kyengera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti wasakhara lakumul fulka litajriya fil bahri bi amri, nti era Katonda kyengera okubeera nti nno abagondeza amaato ne mutambula ku nnyanja etaliiko kkubo liwandiraze mbuliri wano, ne Allah subhanahu wa ta'ala n'akibawanga nakyo kyengera mutambulira ku maato, meeri, ku nnyanja, ebintu ebyebagalwa ebyenjawulo, naye nga byonna kyengera okuva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti wasakhara lakum al-layla wan-nahar wasakhara lakum al-anhara. Agamba nti n'emigga gino gye mulaba Allah subhanahu wa ta'ala agitugondeza bugondeza, nojjayo byoyagala, abavuba ebyennyanja ne babijjayo, abatambulirako ne batambulirako, awatali bulabe bonna eri mwana Adamu. Agamba nti wasakhara lakum ash-shamsa wal-qamara da'ibain, enjuba n'omwezi Allah subhanahu wa ta'ala n'abeeranga nabyabiteekawo olubeerera nga biri ku masolaha gammwe, kubeera nti nno mufunamu mu bye mwagala. Enjuba n'eyaka, emigaso gyonna ne mugifuna, n'omwezi nagwo ne gwaka, emigaso gya Allah gye yaguteekamu nagyo ne mugifuna. Agamba nti wasakhara lakumul layla wan nahar, n'ekiro n'emisana n'abeera nga abibagondeza. Mulimu ebintu, emisana ne mutambula ne munoonya ebyokukola ng'obudde butangaavu, ekiro n'agamba nedda muwummule, n'abeera ng'aleeta ekizikiza. Byonna byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti wa ataakum min kulli ma sa'altumuhu, Allah n'abawa buli kye mwamusaba. Obeeraawo n'osaba Katonda mu kiseera ky'otamanyi, ogenda okulaba nga Allah subhanahu wa ta'ala akwanukudde, akuwadde kye wamusaba, n'ebirala abikeereya n'abikuwa gwe wootategeeredde. Agamba nti wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, ne bw'okola otya obulamu bwo bwonna n'obumalira mu kubala byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, tosobola kubibala n'obimalayo. Naye ekibi kiri nti innal insana la zalumun kaffar, omwana Adamu olubeerera mulyazaamaanya, abeerawo okuwakanya buwakanya byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Naye kimanye ti ne bw'oba ofunye ebizibu, ebyengera bya Allah byakulinako bingi nnyo, okubeera nti emigaso gy'ofuna ku nsi, obubenje Allah subhanahu wa ta'ala bwakutaasa, buli kirungi kyonna ekiri mu mikono gyo gwe ng'omwana Adamu, fahuwa in'amun min Allah, byonna byengera biva eri Allah subhanahu wa ta'ala.
okumanya kwolina obukkiriza emirimu gyokola famire gyolina ezzadde n'abakyala amaka g'osulamu ebyebagalwa success gyofuna byonna bibale mu byengera Allah byakuwadde ne bw'obanga olina obuzibu bw'ofunye. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu suratu Nahl aya 5:3 nti wama bikum min ni'matin famin Allah, teri kyengera kye mulina okujjako nga Allah yakibawa, kiva eri Allah ate mu bugenderevu. Tolowoozanga n'eddakiika n'emu nti oba ekimu okifuna accidentally, byonna Allah subhanahu wa ta'ala abigenderera. Kakati nno n'ekirala ng'oyagala okumanya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, tunuulira weetunuulire mu bulamu bwo obwa bulijjo n'ebintu ebikwetoolodde, ojja kwongera okumanya nti olubeerera otambulira mu byengera bya Allah ne bw'obanga ofunyemu obuzibu obw'engeri yonna. Allah subhanahu wa ta'ala kyava agamba mu suratu Abasa nti falyanzuri l-insanu ila ta'ami. Bw'oba oyagala kwetegereza obuyinza bwa Allah n'ebyengera bye, tunuulire emmere yokka gy'olya evaawa, process kimweyita okubeera nti ekutuukako, nakyo kyengera mu byengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, kugamba ne bw'oba ofunye obuzibu toggwamu maanyi. Allah subhanahu wa ta'ala agamba falyanzuri l-insanu mimma khuliq. Bw'obanga tonnamanya byengera bya Allah, tunuulira butunuulizi obubumbwa bwo, stages ze wayitamu okufuuka omuntu, okuva eri ovudde mu mazzi ofuuse ekisaayisaayi, ofuuse ekinyama, Allah akutaddemu omwoyo, ofuuse omuntu ozaalibwa ng'omwana, tolina kyosobola kwekolera, Allah akuggyeemu omuntu, otuuse w'oli nga naawe by'oyagala obitegeera. Ebyo byonna si byengera. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Allah kyava agamba ne bwe mwetunuulira, weetunuulira okuva ku mutwe paka ku kigere wansi, ebyengera bimeka by'olina. Abaffe ebyo byonna temubiraba, mukkirize nti mulina ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Kale we ŋŋambira nti omukkiriza yenna atunuulira ebyengera bya Allah ebyeyolese n'ebyekwese, n'abeera nti nno yeebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah agamba mu suratul Hujurat aya 17 nti yamunnuna alayka an aslamu. Bajja eri Nabbi sallallahu alaihi wasallama olw'okuba basiramuse ne balowooza nti bamukoledde favor abamu ku baswahaba, ne bamugamba olaba abalala basiramuka omaze kulwana nabo, basiramuka omaze kubateekako maanyi kubakoowoola, neffe twereese fekka nga balabanga abamukoledde favor. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba nti qul la tamunnu alayya islamakum, bagambe nti bwe babeeranga Allah abawadde obusiraamu teri favor yonna gye balina kwogera nti nno bagikoledde, balillahu yamunnu alaykum an hadakum lil imani in kuntum sadiqin. Katonda yabalinako favor okuba nti yabawa ne mubeera abakkiriza, bwe mubeeranga ddala obukkiriza bwammwe bwa mazima. Kale omukkiriza yenna abeeraawo ng'atunulira ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, ne bw'aba afunye ebizibu, obeeranga abo Allah bye yayogerako abalungi abakkiriza, n'agamba nti hatta idha balaga ashuddahu wa balaga 40 sana, akula omu ku bo mu bakkiriza n'atuuka emyaka 40, qala rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka. Ebyo byonna bibala nti byengera, n'agamba nti ayi Allah beeranga ompa okwebaza ebyengera byo allati an'amta alayya wa ala walidayya, ebyengera nze biwampa ne biwawa bazadde bange, wa an a'mala salihan tardah, ompe okukola emirimu emirungi ate obeerenga ogisiima. Bwe batyo abakkiriza bwe babeera ne bamanya nti ebyengera biva eri Allah, ne bwe baba bafunye ebizibu ebyo tebirina kubikka byengera biri Allah subhanahu wa ta'ala byabawa. Kakati njagala twogere mu bufunze ku ngeri gye tusobola okukuumamu ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Ekisooka tadhakkuru ni'amillahi ta'ala wal i'tirafu biha. Bw'obanga oyagala ebyengera by'olina Allah subhanahu wa ta'ala bikukuumire, olubeerera jjukira nti byengera biva eri Allah subhanahu wa ta'ala.
mwattributingeko ye nga Allah subhanahu wa ta'ala ng'omanyi nti biva eri ye. bw'onaabeera nga okitegedde ekyo kyekisumuluzo ekyokubeera nti nno owangaalira mu bulungi ate olubeerera obeere nga Allah subhanahu wa ta'ala omwebaza otuule ogambe nti alhamdulillah ng'ojjukira ebyengera Allah subhanahu wa ta'ala byeyakuwa ebiyitirivu byewoyagaliramu olubeerera. Ekyokubiri, ng'oyagala okukuuma ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byeyakuwa oba byakyakuwa kwe kubeera nti nno istimaalu hadhihi ni'ami fi tahqiqi mardatillah, ebyengera bikozese okunoonya okusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kyova olaba nabbi Sulaiman alayhi salam yasaba Katonda n'agamba nti rabbi awzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayhi, nti ayi Katonda mpa okubeera nti nkwebaza ebyengera byo biwambunduggulirako oba biwampa, wa ala walidayya ne ku bakadde bange, wa an a'mala salihan tarda, ompe n'okukola emirimu emirungi ate ogisiime, wa adkhilni birahmatika fi ibadika salihin, obeere nga mu kusaasirako onnyingiza oba onkuumira mu baddu bo abalongoofu. Bw'atyo omukkiriza bw'alina okubeera nti nno yeebaza ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala. Nabbi Musa alayhi salam naye n'agamba Allah nga bw'ategeeza mu suratul Qasas aya y'okumin'omusanvu, qaala rabbi bima an'amta alayya falan akuna dhahiran lilmujrimin, nti ayi Allah bwe ntunuulira ebyengera by'ompadde naawa Katonda obweyamu n'agamba nti siribikozesa kuyamba bakyamu, siribikozesa kunyigiriza bantu. Bw'otyo bw'oteekedde okubeera ng'oyagala Allah subhanahu wa ta'ala akukumira ebyengera. Ekyokusatu, idhharu hadhihi ni'ami ala wajhi shukri walhamdi la ala wajhi almufakharati walmukabara. Ebyengera Allah byabakuwadde ng'oyagala abikukuumire byolesenga, ng'obyolesa mu ngeri ya kwebaza Allah subhanahu wa ta'ala na kumutendereza, so si mu ngeri ya kweraga na kubeera nti nno weeragira ku balala n'okubanyigiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Dhuha aya y'ekumi nti wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith, ebyengera Allah byabakuwadde byogereko, naye agala kubyogerako ng'omutendereza n'okumwebaza, so si kubeera nti obikozesa okunyigiriza abalala, nti kubanga oli mugagga ne bw'onaalyazaamaanya tojja kubeera nti okoonebwako, kubanga olina ekifo eky'obuvunaanyizibwa tojja kugambwako ne obeera ng'olyazaamaanyizza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam mu hadithi n'agamba nti idha an'ama Allahu ala abdin ahabba an yara athara ni'matihi alayhi, Allah wabanga akuwadde ekyengera ayagala obuufu bw'ekyengera kye bukulabikeko, naye amakulu geego kubeera nti nno bukulabikako mu ngeri yakwebaza Allah, si yakunyigiriza balala. Naye ate waliyo abantu Allah baawa ebyengera ne babyegaana, ng'ekibeegaanisa ebyengera butaagala kubeera nti babaako be bayamba mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. N'osanga olinga mugagga ali bulungi naye ng'asobola okulayira emirundi n'emirundi nga bw'ali obubi, nga bw'ali nti talina kyalina. Naye bwe bati ebyengera bw'otyo byebaze obirage ate nga teweeragira ku balala. Naye bw'onaabeeranga mulimu abantu abamu nga bafuna ebyengera beerabira n'okwerabira nti bivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, abo ne babeera nga babikozesa kunyigiriza balala, abo ebyengera bibafuukira bizibu. Kyolabanga ekirungi gwe ng'omwegomba ewa Allah subhanahu wa ta'ala buzibu bwereere, ajja kubonaabona ku lunaku lw'enkomerero oba ku nsi. Allah oluusi ayinza okukimwanguyiza ku nsi, oluusi n'akikeereya n'abeera ng'amubonereza ku nkomerero. Allah subhanahu wa ta'ala nga bwe yatunyumiza ng'ayogera ku Firawuna, ye bwe yamuwa ebyengera yeeraga bwerazi, n'agamba mu suratu Zukhruf aya 5 nti alaysa li mulku Misr wa hadhihi al-anharu tajri min tahti afala tubsirun, mwe temulaba nti obwakabaka bwa Misiri bwonna buli wansi wange, nze kabaka wa Misiri. Firawuna olwo yeewaana agamba nti temulabanga emigga gyonna gitambulira wansi wange. Bwe yavaawo ne yeeyita n'agamba nti ana rabbukumul a'la, nti nze Katonda wammwe wa waggulu. Bwe yavaawo n'agamba alimtu lakum min ilahin ghairi, simanyi Katonda mulala okuggyako nze. Musa bw'abagamba Katonda ategeeza nze. Allah bw'atyo n'amukwatako n'amuzikiriza mu kyafaayo nga bwe mukimanyi. Kyenkugamba nti Allah bw'akuwa ebyengera beera mulungi eri Allah, beera mulungi eri abalala, era tobeeranga Qaaruuna. Qaaruuna ye yagamba innama utituhu ala ilmin indi,
nti nze bino bye mulaba nabifuna kukola nnyo, nabifuna nina amagezi mangi. Abantu abamu era bwe batyo bwe bafuna ebyengera babyatributinga ku kukola nnyo, ku magezi mangi, ne babeera nti nno beerabira nti biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Bantu bameka abakola ennyo naye ng'ate tebalina kye bafuna kye basobola kulaga. Gwe n'okola akatono k'okoze, Allah n'akuwa ebyengera n'omala n'osigala ng'ogamba nti obifunye lwakuba nti olina amagezi mangi. Era ne Karuna bwe yakola bw'atyo, enkomerero eyo mugimanyi. Allah subhanahu wa ta'ala yamumiza ettaka n'emmaali ye yonna. Allah omulaga nti yali talina kye yeetaaga ku mmaali ye. Ekiddako ekyokuna, engeri gy'oyinza okukuumamu ebyobugagga byo, almubadara ila alibada, olubeerera. Allah nga bw'akuwa naawe lwana obeere ng'omusinza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu suratu Zumar, balillaha fa'bud wa kun mina shakirin. Olubeerera, sinza Allah subhanahu wa ta'ala, ate ebyengera bye obeere nti nno obyebaza. Kakati omwana Adamu buli wabeera ng'anyiikira okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala ku byengera byafunye, n'okubeera nti abikozesa okusiima Allah subhanahu wa ta'ala, Allah ajja mukuumira ebyengera. Beera ng'olubeerera webaza Allah okwebaza okwawamu, kubanga ebyengera bingi byakuwadde byotasobola kubala. Ate webazenga Allah ekyengera ku kyengera nga Allah alina ekyengera kyakuwadde, ogambe nti alhamdulillah, omwebaze. Mu hadithi Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba, man qala idha asbah Allahumma ma asbaha biya min ni'matin aw bi ahadin min khalqik faminka wahdak la sharika laka falaka alhamdu walaka shukur faqad adda shukra dhalika alyawm. Nti omwana Adamu yenna akeera ku makya n'awanika emikono n'asoma edduwa eno n'agamba nti ayi Allah, teri kyengera kyenkeesezza nga nnina okuggyako nga kivudde gy'oli, gwe wekka toyina kikugattibwako. Agamba nti nno falaka alhamdu walaka shukur, n'otendereza Allah subhanahu wa ta'ala n'omwebaza. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba okwebaza kw'olunaku olwo oba okumaliriza. Agamba nti waman qala idha amsa, ate era ayogera olw'eggulo ng'azibizza olunaku n'agamba nti Allahumma ma amsa biya min ni'matin, nti ayi Katonda ebyengera byenzibizza nabyo nga mbirina, aw bi ahadi min khalqika, oba omuddu wo yenna azibizza ng'alina ebyengera, faminka wahdaka la sharika lak, byonna biva gy'oli, togattibwako kintu kirala. Agamba nti nno fakad adda shukra tilka layla, naye afuna empeera mu bujjuvu ez'okubeera nti nno ayebazizza olw'eggulo lw'olunaku olwo. Ekyokutaano, yitiriza okusaba Allah subhanahu wa ta'ala okukuumira ebyobugagga byo. Tolowooza nti nze namala. Allah subhanahu wa ta'ala, Nabbi sallallahu alaihi wasallam atugamba mu hadithi nti waja'alna shakirina li ni'amika, mu dduwa ze yasabanga ng'agamba Katonda nti tufuule abeebaza ebyengera byo, muthinina biha alaika, nga tubikozesa okubeera nti nno tukutendereza n'okukwebaza, wa atimmaha qabilina laha wa atimmaha alaina, tukkirize nti bivudde gy'oli ate obitukuumire obitujjulize. Bw'otyo bw'oteekeddwa okubeera nga ggwe omukkiriza nga Allah akuwadde ebyengera. Naye abo Allah subhanahu wa ta'ala baawa ebyengera, amaaso gaabwe ne galema okutegeera nti bivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala, abo baba bafunye bayingidde mu bibinja bya shaitani. Allah byayogerako mu suratul Araf aya 17 n'agamba nti nga shaitani ewera egamba nti thumma la atiyannahum min bayni aidihim wa min khalfihim, nti nja kubakolako, nja bayita mu maaso n'emabega, wa an aimanihim wa an shamailihim, nja bayita ku ddyo ne ku kkono, wala tajidu aktharahum shakirin, mbalemese okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Buli wogaana okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, kimanye nti weeyunze mu bantu ba shaitani. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Oluvannyuma lw'okuzuula embeera y'abantu gye basaaliramu ku ttaka, ku seminti ne ku biwempe ebikaddiye mu bibuga ne mu byalo, Rahima Foundation nga baliwamu ne Thuraya Islam Media beesowoddeyo okulaba nga baalirira emizikiti wano mu Uganda. N'olwekyo basaba abantu mwenna okuyambako mu kuwaayo okusonda ssente nga zino za kugula kapeti ez'okwalirira emizikiti wonna mu ggwanga. Twegattire wamu tuweeyo omutwalo gumu gwokka, tubeere abamu ku abo
n'oneefunira ku saddaaka ekulukuta nga tuyita ku nnamba z'essimu zino eya Airtel 0708 222 330 ne MTN 0788 020 301. Yalirira emizikiti ng'owaayo kyonna ky'osobola weefunira empeera ku buli swala enaayimirira ku kapeti zino. Alhamdulillahi ala ihsanihi والشكر له على توفيقه وامتنانه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد بدبا الله بسمبد وانو نزرمنا توكتندرز الله سبحانه وتعالى نكسب وكساسنا نيمي بيبيلكم كما وفي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. abalungi abasembedde wano mu khutuba yaffe esooka twogedde ku ngeri gye tusobola okukuumamu ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala nga tukozesa okukkiriza nti biva gyali, nga tukozesa okubeera nti nno tukola ebintu ebitutuusa ku kusiimwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, nga tukozesa okubeera nti tubyogerako ne tubyolesa mu ngeri yakwebaza Allah subhanahu wa ta'ala na kumutendereza, si yakwewaana na kweragira ku balala, nga tukozesa okwanguyiriza okubeera nga Allah bwatuwa ebirungi naffe bwe tutyo bwe twanguwa okubeera nti nno tumusinza, ng'era tukozesa olubeerera okusaba Allah subhanahu wa ta'ala edduwa okutukuumira ebyengera nga tumanyi nti biva eri Allah subhanahu wa ta'ala. Ebisatu ebisigaddeyo bye tufundikira nabyo omusomo gwaffe guno, ekyomukaaga عدم الغفلة عن إدراك نعم الله تعالى بالنظر إلى ما في أيدي الآخرين من النعم. weewale okubeera nti olemesebwa okumanya ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala gw'olwokuba otunuulira ebyengera ebiri mu mikono gy'abalala. Kakati bw'olabanga waliwo akusinga gwe n'olabanga gwe atalina ky'olina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yakitugaana n'agamba nti unzuru ila man huwa asfala minkum, mutunuulire nga abantu ababali wansi, wala tanzuru ila man huwa fawqakum, temutunuuliranga ababali waggulu, fahuwa ajdaru alla tazdaru ni'matallah. Ekyo kye kijja okubayamba muleme kubeera nti nno munyooma ebyengera bya Allah mwe byaba abawadde. Ekyomusanvu adamul inghimaasi fi naimi wa nisyani almun'im. Allah bwakuwanga ebyengera tebikunyumire nnyo n'obeera nti nno obibeeramu ne weeyagala n'osanyuka ne weerabira omutonzi nannyini kubikuwa, ne weerabira oyo nannyini buyinza okubeera nti akuggyako ebyengera oba okuggyako obuzibu bw'obeera ng'obufunye. Allah subhanahu wa ta'ala agamba mu Qur'ani nti kadhalika yutimmu ni'matahu alaykum la'allakum tuslimun. Bw'atyo Allah bw'abajjulizaako ebyengera bye mubeere nga mumukkiriza, mweweeyo mu ddiini ye, mwebaza ebyengera bye. Agamba nti fa in tawallaw, bwe banaabeera nga baganye Katonda bawadde ebyengera ne bagaana okukkiriza okubyatributinga ku Allah subhanahu wa ta'ala, agamba nti fa innama alayka albalaagu, gwe mulimu gwe kubategeeza butegeeza, tuusa bubaka osirike. Agamba yaarifuna ni'mata Allah, bamanye ebyengera bya Katonda nti bivudde eri Allah, thumma yunkirunaha, ne bamala ne babeera nti nno babigaana, tebaagala kukkiriza nti bivudde eri Allah. Wa aktharuhumul kafirun, ne babeera nti abasinga obungi mu bo babeera bawakanyi. Allah subhanahu wa ta'ala n'agamba waman yubaddil ni'mata Allah, omuntu akyusa ekyengera kya Allah n'agaana okukkiriza okukyebaza nti kivudde eri Allah min ba'di ma ja'athu, oluvannyuma lwa Allah okuba nti akimuwadde, fa inna Allaha shadidul iqab, Katonda ayina ebibonerezo eby'amaanyi ebiruma ennyo. Kyova olaba abamu bakeera n'okeesa ng'oli mugagga n'ozibya ng'oli mwavu, ogaanye okwebaza Allah subhanahu wa ta'ala, ogaanye okukola Allah subhanahu wa ta'ala byabeera ayagala obeere nti nno okola. Kakati bwe tubeera nga bw'atyo Allah subhanahu wa ta'ala bw'ayagala, ekyo kyekyomusanvu mu ngeri gye tusobola okubeera nti nno tukuuma ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala byaba atuwadde. Kakati ekyomunaana ekisembayo mu ngeri gye tusobola okukuumamu ebyengera bya Allah subhanahu wa ta'ala, alhadharu min istihlaki ni'amillahi duna adai haqqillahi fiha bilibadati washukur. Mwewalenga nnyo okubeera nti nebyengera Allah byaba abawadde mubikozesa
mu ngeri embi ne mubeera nti nno temujjaamu bbanja lya Allah subhanahu wa ta'ala, ate temumwebaza nakukola ibaada ng'omuntu ogaa nti kati nninawo, nobeera nti webaza Allah subhanahu wa ta'ala okole Allah subhanahu wa ta'ala byayagala. Nabbi sallallahu alaihi wasallam yatutegeeza abantu abamu bafuna ebyengera ne bakola bikyamu ne balaba nti Katonda tabafuddeeko ne bongera okugayaala ne bagamba ate oba nga ndi mugagga singa Katonda tanjagala. Waliwo abamu n'atuuka n'okugamba nti yenze nkyasaba ki Katonda musabe ki ng'alaba bambi nno musajja wattu miskini wa mukazi wattu mbu buli kimu akirina. Nabbi sallallahu alaihi wasallam agamba idha ra'aita Allah azza wa jalla yu'ti al-'abda ma yuhibbu wa huwa muqimu ala ma'asih fa innama dhalika lahu minhu sidraj. Bw'olabanga omuddu nga Allah subhanahu wa ta'ala amuwadde ebyengera, Allah n'amwongera yongera kugaggawala naye ng'ate awangalira mu kujeemera Allah subhanahu wa ta'ala, awangalira mu kunyigiriza banafu n'abeetaavu, kaakati oyo omanyanga nti istidraaju Allah amututte bw'atyo atuuke waggulu amale Allah amusuula omulundi gumu. Allah nga bw'agamba mu suratul An'am aya 4 agamba nti falamma nasu ma dhukiru bihi fatahna alaihim abwaba kulli shay. Atunyumiza ku bantu be bajjukiza Katonda n'abatumira bannabbi ne bagaana bye babagamba tebabifaako. Agamba nti Allah subhanahu wa ta'ala ate bwe yamala nga bawakanyiza bannabbi byebirungi byonna bye babagaa tebaagala bikola, agamba nti fatahna alaihim abwaba kulli shay, twabaggulirawo omulyango gwa buli kimu nga buli kyayagala kyonna kyafuna. Agamba nti hatta idha farihu bima utu, paka we baatuuka ku top ku climax nga tebakyalina kye balaba kye beetaaga, agamba nti nno nga basanyufu n'ebyo Allah byabawadde, agamba naye nga tebamwebaza era tebakkiriza nti bivudde eri Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti akhadhinahum baghta, twabakwatako omulundi gumu, kiringa okubeera waggulu n'owanukayo omulundi gumu n'ogwa wansi. Agamba nti fa idhahum mublisun, Allah n'abazikiriza. Allah n'agamba mu aya endala nti wala tahsabanna Allaha ghafilan amma ya'malu adh-dhalimun, temulowooza nti Katonda asirise asuddeyo gwa naggamba ku ebyo bye bakola abalyazaamaanya. innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, Allah abalindiriza abamu ne bakola ebibi ne bagaana omwebaza, ebyengera byabawadde ne babikolera mu bikyamu, Allah n'abeera nga abalindiriza ku lunaku oluzibu. Kibi nnyo mulimu abaddu ba Allah subhanahu wa ta'ala nga bo basinza Allah lwabawadde ne baba obulungi. Nga bw'abeera obulungi asinza Allah najjukira Allah subhanahu wa ta'ala, bw'afunamu obuzibu nga naye alinga eyeesasuza ku Allah subhanahu wa ta'ala ng'agamba nti nedda ekyo kikyamu. Allah akulinako ebyengera bingi nnyo by'omanyi ne by'otamanyi, by'olaba ne by'otalaba. Amaaso gokka kyengera bw'obeera nga Allah akugezesezza olunaku lumu n'ekigezo ky'amaaso lw'oyinza okutegeera mbu ekyengera ekyo kyokka tosobola kyebaza obuwangazi bwo bwonna. Allah agamba nti wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, abo abasinza Katonda olw'okuba Katonda abasanyusizza lwe bali obulungi, nakyo kibi. Allah agamba nti mulimu abantu abasinza Katonda mu sizoni, fa idha asabahum khairu, bwe bafuna ebirungi itma'anna bihi, n'atebenkera naga nti ye kati nja kusinza Katonda. Agamba nti wa in asabathu fitna, ne Allah bw'amugezesaamu katono, inqalaba ala wajhihi, nga buli kimu akifuula ng'ava ku Allah subhanahu wa ta'ala. Agamba nti khasira dunya wal akhira, oyo afiiriddwe enkomerero n'ensi aviiriddemu awo. Ibn Abbas n'atugamba nti wa minan nasi, ng'ajja ku Nabbi sallallahu alaihi wasallam nti wa minan nasi man ya'budu Allah ala harf, mulimu abantu abasinza Katonda sizoni. Agamba nti nno bwe yali agivuunula n'agamba nti abasajja bajja e Madina nga basenguse okugoberera Nabbi sallallahu alaihi wasallam bwe yasenguka n'ajja e Madina, naye bwe babeeranga mu bulamu obulungi, agamba nti mukyala we n'afuna olubuto n'azaala, abadde anoonya mwana, abadde n'ebisolo bye nabyo ne bizaala ne byala, ng'agamba nti eno eddiini ennungi. Ne bwe baafunanga ebizibu, omukyala n'agaana okuzaala, ebisolo bye ne bigaana, n'abeera ng'ali mu bunaku, ng'agamba nti eno ddiini mbi. Kale bannange, ekyo si kyekipimo. Allah subhanahu wa ta'ala olubeerera mu bizibu bye tuba tufunye, tuddengayo tutunuulire ebyengera byatuwadde ku ffe ffennyini ne ku bitwetoolodde, tubeere nga twebaza Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ebizibu tufunye bingi ne tetwerabiranga ebirungi bya Allah
subhanahu wa ta'ala tumwebaze ate olubeerera tubeere nga tumwenenyeza Allah subhanahu wa ta'ala atusonyiwe ate atukuumire ebyengera. Ala wa sallu wa sallimu ala khayri khalqillah faqad amarakum bisalati wassalami alayhi faqala inna Allaha malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama amartana. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad kama yajibu alayna. اللهم صل على سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أي الله owekitiibwa nga bw'otukuŋŋaanyizza wano mu nnyumba zo mu kifo ekimu ku bifo by'osinga okwagala ku nsi. Ayi Allah ffenna tusiime. Ayi Allah tuli basobya gw'osinga okumanya obunafu bwaffe. Ayi Allah beera ng'otusonyiwa amazambi gaffe. Ayi Allah tulina obwetaavu gy'oli. Ayi Allah omanyi obwetaavu bwaffe. Ayi Allah tukusaba abalina amabanja gabamalire, abalina ebizibu mu maka bibeera ng'obibamalira, abalina obuzibu ku mirimu gyabwe beera nga obubagirawo baterereza emirimu gyabwe. Ayi Allah beera ng'otuwa obulamu obulungi ku nsi ne ku nkomerero. Ayi Allah tuwangalize mu bulamu obulungi ku nsi ate ku nkomerero otujje ku nsi ng'otusiimye ku nkomerero teeke mu bajja okwesiima nga bayingidde ejjana abanaafuna omukisa ogukulabako. Katonda waffe ow'ekitiibwa. Ibadallah, inna Allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkuru Allaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi wa alayhi yazidkum wa la dhikru Allahi akbar wallahu ya'lam ma tasna'un fa aqimis salat.